Buzibu nina omulimu oguntuddemu tegundi bulungi nsaba ompe ku magezi kuleva okuoyi wakyaliyo ekintu ekyasobola okulemerera ensonga yonna ekyasobola okulemerera leka naawe omanyi guno omulimu gulimu omusajja omanyi kale waliwo omukyala musabi nnyo ewange yaleeta ekyamba kya bbaawe omanyi kano kapuloti kalimu wakisha omutawo alisanga akasoma naye omusajja aleese obuzibu bw'amaanyi atuli bubi nnyo musajja tekakuli bulungi ng'ate sikekaleeta ekyapa kakakasa katya nti tekyapa gwakirina kale just asuubiriza kuba omukyala yali musabi nnyo ewange okitegeera ate nga tannaba kukola yasooka kujja wange n'ambuulira ku nsonga nti balwanalwanamu kkaawo okitegeera kati ndowooza ekyo kyekyaleetera n'omukyala okubula nze ndaba kati weeralikirira bwerere kubanga if omukazi takyali naye namwe omukazi tekumanyi kyali kati awo nze ndaba oba weeralikirira bwerere kubanga yakakasa atya wenazigedde evidence nti ekyapa mwaba kirina okitegeeze kubanga tamanyi unless otherwise nanti omanyi eby'omukyalo oyo bizibuzibu naye kale kagende ekyo nekinajja webale kumpa ssuubi sigera kuddamu kutya Boaz, you are very funny. Those are very small issues. What you take? Ate soga mwezi mwana mazikanye umanyenge jitu zikwasaganya. What you take? Never did wait agafungira masimu. Galiti niti bote. Ngolinga gwasala po bulabu. Nja kubulawo nawe tunabatuuse. God, Lord my master. Lord my master. God, bye.
Tekisoboka ekyo naawe. Wandinyizeeko nekikikwasaganya tewali buzibu. Ndaba tukyalina obudde abaana tebanajja so tusobola okukyogirako n'omwamba sooka olinye kuti oli mufumbo. Rosie ndi mufumbo. Kale bwebitu naye nga ndi mufumbo era nijjo olaba bwe natuuse waka mba wange yayombi n'ayomba takikkiriza nako. Nsobaayi nagezaako munnyonnyola naye ekizibu ekiriwo kimanyi namugambye kinakutandakira kubanga yakikiriza wadde nedda teweeraliikirira kasi tunamala okusa omukono ku contract bwoti ajja kukkiririzaamu infact neliro obadde wakolwako ajja kukolako ruzinga neyanzanyo tawali buzibu nja nakuwerekerako sina tunaba tuddewo leero tokabaneraba gye tuzzeemu oba nino kyagala okuba kiriwo kiti Vivian obuzibu buzze nja kukuwulira leka buli nga nkomyewo Rose oba nkwerekere tologera ekyo kyetaagisa Uganda takes the members as a number. Yes, Madam Regina. Oh, wonderful. How are you? I'm fine. How are you? It's been long. I know. I love the film color. What you see there is what you see. Everything is different. I don't like them, they're so bright. Sure. I don't feel like they're professional colors. I bet. Film color will look better. Okay, that's all you get. You can have a seat. Thank you. What would you plan to do right now? So, would you come away? I know. Omwami anti omwenge sinogamba waliwo ekitalinnya ensonga Yes. I think I saw your car outside my gate last night. Can see the side. my car. Yes. Some of them make. Okay, yeah. What's wrong? Did you go Rosie? Talk to me. What's wrong? Oli bulungi. Mami, sente zange bazibbye n'akasawo kange. Bazibidde. Oli bulungi tebakulumiza. Mami, tebannumiza ndi bulungi naye akasawo kange. Mwaddemu n'ebintu byange by'omugaso bingi. Tukulira poliisi. Mami, nedda. Tukubira poliisi. Nawe agenda twala ssente endala. It's okay. Katokaaba. Tokaaba kakkana. Netugendeko omulwero bwekabakuliza naye nga tulana. Mami, nedda nze ndi bulungi just kasawo kange ke batutte. Ndowooza ogende tujja kugera omulala kamala obulabumu. Rose, embeera erina okuzimira kutambula nga weegendereza. Of course. Please, tambula nga weegendereza. Tugenda mu lwero? Mami, nedda nze ndi mulamu. Just ssente zange zibadde zasasula studio kati bazitutte. It's okay. Tokaaba. Segera studio nibazikubeera ekimu gyekulikodinga. I'm sure. Yes. Thank you. It's okay. No problem. Omubonero kugenda. Kati sibawerekeddeeko. No, I've already taken much of your time. Sagala kuddamu kusobya mulundi mulala bali ensonga. It's okay. Okay.
Rose, I'm really sorry for your loss. Is I hope I will come. Mukama abankomye. Nsonyiwa nnyo okutwalira obudde bwange. Are you okay? Okay. Ate mbadde ndowooza nti mami naawe tomugamba taddi omumanyi. Okay, relax. Go and have a seat. Kankana sibye mumugamba. Okay? Kola amazzi onyweko. You're fine now? Yeah. Okay. Amaliriza. Asisitika naawe wanawe papa. Ogachakyali n'olumwana gwampaddeko olugambo. Wali ozibuka n'olugambo luwona abatalwesambe. Nze munange nvaako olugambo lunsanga wano sivaawo. Takula kutula n'emmeeza emijira olugambo. Naye nga pamazima nitakukumulaba amangu. Abasimutinga mu bisalimu akuba amasimu gakumukumu nzenga ndi musina nningi nitakukuja emotoka yange enkomera nkuli. Oba kisigezo tuli wakazi ennaku zonna zonna. Omukazi atundya bw'ati andaba obanga ki nga mukuku. Buli wabanga tuka omukazi akulanga mukuku. Nze nandyawo bakasitoma bankubira amasimu bagenda funa ababawa emigaati abalala. Omukaga yagenda sasika. Vivian yabadde ki? Vivi nga mukazi mulungi. Tutandika ebintu byo. Tuyamwe ebimanyi ebyokuwaayiriza omalabe nti omuwaayiriza. Ate ntya. Vivian omumanyi bulungi. Nze omanyi bulungi. Lwaki mbeera muwaayiriza? Yati olina mukwano gunyira no babiri binindi wano neeyogeza nga wena yabigambye dda. Mwabakazi mutuli watatu. Leka gwe Gerard tuveeko nze abasajja abamanyi. Owulidde ova wano ku mulimu n'ebikukyankalaniza obusungu bwonna bugwerako. Omuntu n'akigwako. Akumole nze mumanyi bulungi. Mumanyi balala. Nze njawukanya nnyo. Musa. Nze ndi wanjawulo. Nze ndi mulala nnyo. Njebaleko madamu. Mukama yeebazibwe. Ndowooza omulala. Yoyo namunnange. Naye wabula kyonna ekyamutuuseeko sikimanyi. Naye amawulire gatambula. Wanayita mmeka? Naye ate mwana tumuzuuza olugambo. Okimanyi nze mbadde simulamangako. Naye bwe mulabe mutu tafaanana byoyogera omanyi osabuka n'ebigambo. Osabuka. Oluyisa lugambo. Ate nase nembanga akukkiriza naye bwe mulabye mukazi wetu ayawukanira ddala nokavuddeyo kansoke nene mulabe kyosoke kiveewo. Naye lwaki tokkakkana? Kale si kaseera kalungi nze nkubuulira. Ojja kukakkana takuwuliriza ate ali munakuwa advance. Kati ova magezi ki? Mulindeko actually paka ssaawa nga 8. Awayinza okuba nga akkakkanye. Anaaye omanyi kyenyiko. Nakugambye. Omusajja agenaagempa kati yeena anaate. Nakugambye mulindeko oli omumanyi naawe. Namazi. Naye bannange njera. Musizibuwa. Ebbanga lyokoledde wano tomanyi mazzi megabira. Nabo yalalanga kuneetera naye banaye muli waabwe ndagi. Yesterday. Obadde ki? Akola omulimu nga bw'owosa ogambye okukola. Okay? Okunnyonnyola tekikola. Yes. Omuntu bw'omugamba ebeere bwe bayita obuvunaanyizibwa.
nakano kanyegeje kajira kati because it's not clear. Uncle. Netiche, uchini tukusiku wanu. Hati ntia. Legend. Tinde. Wale bide binuje nakola nge Nairobi nga sinayingira chachi. Wali mubi uli omwachi man. Anenda sawo senti buli omwachi man. Weka bwati ne kwagwa yali partner wange. Ese nali mukabaawo kasiri mubbi. Jekitu soko mbili. Chekuleese era tuyite mbongo kubanga nina appointment. She's having an appointment after. Sure, we don't have to break. Sina break. I am busy making miracles. Really? Yes, my man. Anyway, mbadde naatogere ku sadaka za Roadmaster. Ati nze sirina kwaidi. Eno business sinagikwasaganya bulungi. Olina okuteekamu okufuna. Exactly. Okitegera? Endaba obuzi nkyalina batono. Business gwe yaginteekamu. Yes. Njagala nfune amaanyi. Kubanga bino ebintu wabindeetamu n'oŋŋamba tujja kunyambangako neweeyamba tujja kunyamba ontwala ennevo gye tugenda okukola ki okubujjanga nange fune ku maanyi nange kuleena amagiro kakati yo nafunyeyo olubuto kyesi namufunye ku kyaki Sagala ekitulu kubanga John Paul ali mu kukikwasaganya. John Paul yafunye omusajja one of Faro hospitals. Eyonzeewoze badde ensonga ntono oba ntiwetaaga kunnoonya. Oni besimu ne tukyogera ensonga okumanyanga nnene badde nina okwetuukira ntegeera nandi oyo ensonga ogikolako saagala byakunyumiza saagala naddala kuloza ku nsonga Roadmaster kubanga fe munnaayo gwolinga atamutya Roadmaster omutya ani bwe Richard Apostle Richard master ate ffenna kubanga ye is the Lord kakati nga bwe tukyogera omanyi bizinesi yonna okufuna wajja kuteeka okitegeera era kikiri gy'oli byonna mbigambye kakati n'ekirala nafunye TV neva program mbuliriremu enjiri era njagala nkoleremu ebyamagero mbuliriremu enjiri abantu batye balagamani ga Roadmaster njagala nsasule ab'empapula bateeke ku headlines mu ggwanga tubalemugaa bagambe Apostle Richard the miracle man the man of God, the man of miracles. Yes, you're going to make the news. Ekyo kye bayita nti he has made a hit. Ogenda kuba hit. Njagala tufuuke hit mu bulokole. Abantu bagayomba obulokole bwayekidde. We already hit. Nze nfuna kiramu. Nze nagitidde dda. Njagala okugamba. Business different. Naye small investment. Big returns. Richard. Okay. 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 Kale. Lord my master. Kale. Tabula. Yes. He can be a good thug. He's a very good student. Very good student. Lord my master. Wano wangamba oli kyuma kya mudaaki n'ondaalaasa nga bwesagala kola njagala ennyo okulya ntuuka leeti ku mulimu taataganya lanchi wa fellowship kati wejjanja yo ŋŋambye madamu yakugambye ogende mu kiliniki bakujjanjala weeremye nze namuwaawa obusawo waddema nategeera kimu kisiimuula mpozi n'ogw'omutwe ogw'okulya
namutebi omulungi tokikola ngenda kufa namutebi oyagala kunzito namutebi bino ebintu byansi naawe tebikwemazamu bityo namutebi nawe era nensi gyola tugiryako makoola nze nkubuulira ogenda kufa tubireke namutebi naawe namutebi osazeewo nfe ogattisa obulumi n'obongeramu enjala kale oba ofe okusigala kwano kutulemesezza promotion gwate owaayi tunafiira mu kisiimuula ofisi naffe twagala ozituulamu si kuzisiimuula busiimuuzi naye gwe n'oloopereza buli kimu n'ebitakukwatako kofe bannange namutebi katuteese nga njogera amazima seekwekerera namutebi amazima ga katonda nze golaba sikuloopanga nako wadde neddakiika tonsemberera namutebi awo wotuuse eno mmere yange yakisala budde namutebi tekikola naawe namutebi ngenda kufa namutebi oti wosazeewo okweyisa zaabika emipiira kaakati njagala weetonde ng'ofukamidde ng'ompita General Namutebi era eno ndagaano wakati wange ne Namudigi n'olw'ensonga eyo Namudigi wange Namudigi tewenyeenya tovaako tokyuka tuleli maaso towenyenya teeka wansi sepiki mpola wansi sepiki mpola toginyenya mpola towenyenya nnyo tewenyenya Namutebi olike ekikuwa tewenyanya ekikuwa nakati kiwa atulira tewenyanya nakati kikuliko tovaawo kiriwa Karamba kiriwa ati ani bosi nakugamba ndi kyuma kya mudaki sipowa obwadde osala magezi kutwala mmere yange kale busy woman neba nange okola nnyo balanga bakiki emirimu gintwala olaba naye nga tonzijjemu. This is too much. How are you? I'm fine. But engoye gy'okola ogenda kukaddiwa ebimbi bawanya bawala babikwasaganye. Siyinza kukwata mirimu gy'obanga ebintu ebirimu abasike kanso teeka atiba kambwe saagala bagalo gakulibyabikani kwenyimiridde. I'm fine. Kati what's up? Kyekigenda maaso? Sina ekintu kyamaanyi kigenda maaso naye njagala kulaba nga mmaliriza emirimu gino and do other things. Okay. Nze binaye kati ebyoko
nawumula kubanga olaba you need time wetaaga obudde nga obuliko ng'okyali mulamu you can still enjoy life sibino yakumula wakutwala mu ddwaliro sibaya pressure kuna sukaali not me Jone omuli basama oyisanga abasama omwaka gwonna mukolerera Desemba mujje wano musaasaanye mutujjoge olinga abasangoma weziggwerawe bafuutukira ne badduka. Not this time around, I am not going back. I am not. I nakomyeyo kuwummula kandi kuze nakoledda. Enough is enough. So I'm telling you. Master Simba. Man. Yagambanga, you have a very fat point. Kati nawe. Olina fat point. Nzijjukizza omusajja gwa maafi. Baleeta kuba emigo. Simba wakuba. Jeez. Otuuseewo mu nsonga sinasonga. Anti olina olugamba. Walabukidde mu lugamba. I know. But don't worry. Problem solved. Yeah. You sure? I'm sure. Well, that's my girl. That's my girl. Lupe. Ochana Top TV.